Abakyala abasinga oba abaana b'obuwala mubeerawo ne weebeera nga weebuuza mu ggwe munda oba mpomba. N'ensomesa wano basenga ne basomesa, basenga ne bababuulirira munnange sika enfuli, munnange sika ku musino, munnange ate kino, munnange ate kiri, nywa amazzi, beera n'ebbugumu bye bijja okufuula omuntu awooma. Naye njagala nkubuulire kino era okimanyi era kijje ku nze nti osobola kuwoomera oyo ayagala okumuwoomera. Ate era osobola okuwoomera oyo akwagala. Abaganda balina olugero olugamba nti tekiwoomera matama abiri. Osobola okuwoomera oyo ate omulala n'otamuwoomera. Naye osobola otya okumanya nti owoomera omusajja akuliko oba omusajja gwe weegatta naye? Osobola okulaba omusajja oba waliwo obubonero bw'osobola okulabirako n'omanya nti mu butuufu mpoma, ng'omusajja si yakigambye nti bannange naalo ekituufu kiri nti owooma. Okitegeera munnange mukwano gwange? Ekisookera ddala osobola okubeera nga weegatta n'omusajja oba nga muli mu kikola naye ng'omusajja asikina. Ebiseera ebisinga nabagamba nti omusajja okukola amaloboozi nga muli mu buliri kisinziira ku buwoomi bw'abawulira. Omusajja bw'aba kyekimu nga ggwe omukazi nti bw'obanga ddala towulira muntu ky'akola totera nnyo okusikina mpozi ng'obifeekinga. Kyo mukimanyi nti tukikola nga naawe okimanyi nti tobijja ku mutima si bya ddala just oli awo muhayipinga oba muwa vibe agyewulire nti munaye kyakola gye kiri naye ng'okimanyi nti kyakola tekiriiyo. Naye ate tekiri ku basajja. Abasajja tebafeekinga kusikina. Omusajja asikina biba bya ddala. Tebiringa byaffe by'abakazi nti osobola okwebuzaabuza ne weefuula nti bannange nguwulira bannange. Omusajja okukola eddoboozi oba okuvaamu eddoboozi nga mwegatta oba omuwoomera oba bibeera bimususseeko biba bimuyitiriddeko ng'awulira ayagala kusolobeza busolobezi. So omusajja gw'owoomera oba omusajja oba okubeera nga ggwe oyagala okutegeera nti owooma singa oba weegatta n'omusajja naye nga bwe weegatta n'omwami woono oba n'omusajja ono asikina oba akola amaloboozi ag'enjawulo, omwami oyo aba akuwoomerwa era oba owooma. Akookubiri, awulira ayagala nnyo okkunywegera. Nze njagala mbabuulire waliwo abantu abeegatta n'abantu nga tafaana kumunywegera. Nga either owunya akamwa like ali naawe just kutuusa mukolo. Si buli muntu okwegatta naawe nti aba akwagala. Nze simanyi lwaki mmwe mulowooza nti omuntu okwebakako oba omuntu okwegatta naawe ne mwegadanga mbunombo ogwo gwe mukwano. Aba kyakwagala, abamu just ayagala kukumalirako nnyonta ye, abamu just alina kyoyo oyagala kiggwere ku ggwe, so najja gy'oli n'aggusa ensonga ze gwasita omuwa amagulu go. Kati ddala omuntu oyo olowooza agenda kufuna obudde obukunywegera simanya biki. Omusajja bw'aba akunywegera nga mu butuufu ayagala okunywegera n'anywegera wali, kitegeeza omuntu oyo omuwoomera oba kitegeeza obuwooma. Okitegeera? Ekyokubiri, tapakuka. Abasajja tukimanyi nti bapakuka. Tebaagala nnyo bintu byakuddawo kuweeweeta, simanya akutegeke, simanya ate kukyusizaawo tattattatta ng'ogugwe gugguse. Naye buli bw'obeera n'omusajja ng'atwala akaddeke awulira ayagala akufumbe ojje. Kino tekibeerawo sigambe nti kino nizo sigambe nti ggwe yeebaseko n'omuntu for just beginner nti ogambe nti no nti gwego kubanga abasajja kati bamanyi engeri y'okukwatamu abakyala asobola obbikola. But bwe kiba nga omuntu ono weegasse naye omulundi ogusukka mugumu ng'abikola, manya nti omuntu ono akwagala era omuntu ono omuwoomera, owooma mu bufunze owooma. Okitegeera? Tewetaaga mubuuza nti munnange Saamu kaakati nze mbuuza kuba kaakati osuubira Saamu agambe ki nti munaye towooma. Of course agenda kugamba baby owooma nnyo era gwe abasinga era nze baby. Bw'alina okugamba tojja munenya. So olina kubikozesa amagezi nga ggwe n'omanya nti kano ne kano we mba nkalabye kitegeeza omwami wange okitegeera. Bw'obeeranga n'omusajja mu kikolwa omusajja oyo n'akuwa akadde ak'okuweeweeta like cuddling kibeera like omanyi okuweeweeta omuntu n'akutegeka mu butuufu nga takupapidde, omuntu oyo oba omuwoomera. Mukwano omukazi awooma bamutegeka. Omukazi atawooma oli akuyingira buyingizi kubanga ayagala kujjako jjakirize oba kuggusa bibye tattatta n'amala n'agenda. Naye gwe awooma ayagala akulye ng'akuva ku mukumu ng'alya ki? Ng'alya muwogo, si kukwata eno n'eno nedda ng'alya akatoga otandika mpola n'alyoka akuwoomera. N'alyoka akuwoomerwa, naawe n'okitegeeramu omusera. Ekirala, buli bw'obeeranga n'omusajja
omusajja oyo ng'akuwaanako. Bayiza bw'abasajja njagala mbabuulire kino kibatendese. Muyige okuwaana ku bakazi bamwe nga muli mu kwezina. Omukazi omusanze n'enfuliza yazisika bulungi, ebbugumu ayina, amazzi kyekyo, ayina museereza. Mu butuufu oli muli eri yenna mufunda kumiima bumiimi naye n'otabaako yadde kyayogera nti oba ki munnange bebbi bannange oba bebbi kino banaye bebbi olina enfuli ennungi ng'alina enfuli nnungi nga naawe ozitunulako butunuzi n'oyima naye n'ozitunula mu kyamuli naye omwami ebiseera ebisinga mbagambye nti abasajja beegatta naffe si nti nno kubanga akwagala kubanga ayagala kwegatta ate gwaliwo kyova olaba yeegatta naawe kati singa omwami oyo atwala obudde nti n'anotisinga nti enfulizo nnungi kitegeeza omwami ono omuwoomedde kimuletedde n'okulaba enfuli zino nti ki nnungi bannaye wakula omusino omulungi bannaye bebi omusino gwo nga mulungi nnyo bannaye bebi bannange bebi ng'oli mufunda bannange wena wena omumimye omusajja akuwaanawaana obwo obugambogambo omanyirangawo nti mu butuufu owooma toddangaawo nakwebuuza oba ki omusajja bw'akukomplimentinganga oba bw'akuwaanirizanga nga muli mu kikolwa ky'okwegatta omanyanga nti owooma wabula waliwo kizibu nnyo kale sijja kigamba nti bakikola nnyo kubanga kizibu nnyo omusajja okuwaaniriza bo tebalina obwo budde buddaku ebyo nga ddala tomuwoomera agamba ye bannange mmala ddi nfulumya amazzi agandi ku mugongo neeyongereyo kubanga ono naye alabika mmalira biseera byange okitegeera aba talina budde bwo ekirala kye tusobola okutunuulira omusajja amanyi nti nno nti mukazi wange oba girlfriend wange bino tabyagala ebyo n'abyesonyiwa for example waliwo omukazi tayagala muteeka lugalo mu manayi ekyo n'akirespecti nga kye tuyita boundaries omuntu arespectinga boundaries zo omuntu oyo abeera akuwoomerwa tayagala kunyiiza kubanga owooma tayagala kufiirwa kubanga owooma bw'oba wamugamba nti nze munnaye tebanteekayo lugalo tajja ddusonsekayo naye abamu omukazi amugamba sibyagala n'asigala ng'abikola kati nawe tolina ky'oŋŋamba ddi wabula njagala nkugambe nti ekyokuba nti omwami we takola bye mmenye wano tekitegeeza nti towooma nabadde ntandika nabagambye tekiwoomera matama abiri ekiwoomera Saamu kirinza obutawoomera John ekiwoomera John kirinza obutawoomera Saamu so tekiwoomera matama abiri it depends omuntu okukuwoomera kisinziira ku feelings zo z'oyina gy'ali kisinziira ku bingi bye tutunuulira so omuntu oyo bw'abanga omwami wo tabikola togamba nti bannange siwooma osobola okuba ng'owooma naye ng'ate ye tomuwoomera ng'alina abamuwoomera kubanga alina by'ayagala oluusi ate gwe by'otakola kakati ekirala ky'osobola okutunuulira okulaba nti omwami wo ono akwagala ye muntu nga ye mu butuufu ali open gy'oli okugezaako ebintu ebipya era kasita osanga omusajja nga n'omugamba bebi leero mbadde nsaba tukole kagongolo nagamba tewali buzibu tukole kagongolo bebi leero mbadde njagala tukole ku kiwojjolo nagamba tewali buzibu bagikola batya tetukikola bwetinooti omuwoomera kubanga ali ready okwonoona obudde nti mugezaako ebipya abantu abasinga oba abasajja abasinga bete babyagala yewe aba amanyi kabuzi we ng'amanyi ne kamissionary ke awo tolina ky'omugambe biba bimala kaba kajja kuggweeramu awo abayagala abeera awo akuvugira awo mwaka ku mwaka ne bw'omugamba munnange kati kankuwe ku eno ebyo tabyagala ate wobireeta atandika kweyombya wabijjeewa simanyi bafunye abasajja nga atandika kwerogoza ate ebitaliiyo eyo then akantu akalala ke mulina okutunuuliranga ne mwekenneenya nnyo nga muli mu bantu ng'olina omuntu omusajja buli bwakuzina n'omuwoomera mbabuulira tasobola kubuuka mu buliri eyo babuukamu n'adduka mu kiyigo n'anaaba ng'alinga agamba ali kweyozaako oba biki yes otumala okwezina tunaaba but waliwo yambuuza ekyo ate kiba kibuuzo kinene kati mba ngenda kutabika emiramwa tugendere wano waliwo kale tugendere wano omusajja bw'aba akwagala oba w'oba omuwoomerwa alemina omuwoomera ng'owooma tasobola kuva mu manayo n'adduka mu kiyigo aba awulira obuwoomi obwo bukyaliwo ayagala akukwata akunyweze akufiiringe abantu abamu balina n'omuze abaami bw'amaliriza bw'ati okutuuka ku ntikko omukira tagusikaayo ayagala gubeereko kkomo awulire kabugumuko nga gugudde naye nga titagusiseeyo ng'ayagala asooka awummulireko kaawo abamu babitegeera va kuba n'abamalira mugundi si kibi kibakola
abamalira mu ka missionary kubanga missionary omukazi ate oba omutaddeko nnyo omubiri biba bimenya kati akuteeka mu kajiiko ono akuwa position ennungi nti newoba omalidde munda osobola okusigalawo awo nga twekutte nga tuli very calm omukira gyeguli tewali buzibu so omusajja anyumirwa okulekamu omukira nga mumaze okwezina neziba ddakiika 2 oba 3 aba akuwoomerwa era oba omuwoomera era oba oli mukyala awooma kakati bw'olaba ng'obonera obwo teweebuuzanga gumanyanga bumanya teekamu stamp omanye nti owooma omukama banjagalira ate abankumire mubeere bulungi temujjanga okwo leero sigenda basaba kusubscribinga abanasubscribinga mwebale sigenda bagamba banaye musubscribinge abasharinga bonja beebaza kubanga mumukola kyattendo abakomentinga namwe abasubscribinga nga sisoose basaba n'obiwuliriza ne bikunyumira n'ogamba kamuweka subscription bannange Yeah.